mwaka mpya empereza yeyo yennyini buli kintu kipya sumulula omuntu taddewo mukama gyonna gy'oli akulaba waliri fule mubi nnyo naawe akulaba gwe baali fulinga oba Lawrence Kifene yakiwakankula wa ekyaleeta Yesu okimanyi okuddira ababadde ababi okubafuula abalungi. Empoma y'Oluganda okuva ku Balaza okutuuka ku Lwokuna. Kale programu Empoma y'Oluganda etandise. Njagala okwebaza okuwuliriza weebale nnyo weebalire ddala mukwano weebale nnyo weebalire ddala. N'owuliza programu omwaka ne guggwako n'okwata ogwokubiri n'ogwokusatu kale si mingi nnyo sijja kugamba nti sijja kugamba nti mingi nnyo naye maama weebale kuwulirizanga CBS FM weebale kuwulirizanga Empoma y'Oluganda. Abalinako oluusi ebimu bye munsanga ne munjijukiza nti kino weebale nnyo weebalire ddala. Ani Salongo Kasawuli Samona weebale nnyo communication gye wampadde weebalire ddala. Weebale ndabira ne Nalongo mubeerawo mu Kamooli ne muwuliriza programu neggwako ataani atawaanya bannange. Kale bwetyo programu bwetambula Mpoma ya Luganda owulidde awo kibi ekyo si kibi programu tuli mu Mpoma ya Luganda bwetyo bwe tuli Saida Damascus muzukulu wa Mugema njagala okwebaza nti mukwano gyebaleko twakoma lulinga tukyatunuulira emyezi gino ffe engeri gye tugiyitamu ne bannaffe abaagiwa amannya January February kwe baasinziira ffeno twasinga kusinziira ku emikyo engeri gye gigenda gikyuka. Nolwekyo ffe amannya gagaffe tugava kumu Gatonnya Mukutulansanja Muzigo Kafuumuula Mpawu kazi tubali kuwachi gwakutaano tugambye Gatonnya Mukutulansanja Mugulansigo Kafuumuula Mpawu Muzigo Sebaseka Muwakanya Kasambula Muwakanya awo n'ogendera ddala kumutunda gwe gw'omwenda. Kaakati mukulukusa bitungotungo gwa 10 Museenene gwa 11 Ntenvu gwa 12 kyevudde olaba nga nsooka n'enkubuulira baguyita mu Luganda n'enkubuulira baguyita mu Lungereza ate n'enkubuulira n'ensonga eyagutoomya bannannyinigwa naye nga sinaba kutuuka ku gwokutaano gwe twakomako. Sooka ogende n'engero zino nga 2-3 tulyoke tuyingire mu kye tugendako. Okiwulidde? Bagamba ow'ekyengera tamalaawo mmere amalawo nva. Ow'ekyengera tamala emmere eba nnyingi. Buli muntu yenna ow'amaanyi ayina w'asanga obunafu. Buli muntu yenna mu maanyi go g'olina ku nsi mu ebyo by'osobola waliwo ate ebikulema. N'olwekyo ge makulu agakiriko agalulimu ow'ekyengera tamalaawo mmere amalawo nva. Oyinza okuba n'emmere nga nnyingi nnyo n'ebambi ate mu bintu eby'enva bwali oteekateeka tewabiwa nnyo maanyi. Naye nga terukoma ku mmere yokka twala nti ebintu bingi mu nsi oli ayinza okubeera n'amaanyi mangi ng'amagezi agakozesa amaanyi ago tagalina. Omulala n'aba n'amagezi mangi nnyo ng'amaanyi talina. Omulala n'aba kwegamba bwe bityo. Kale ow'endogambi akoma ku kikubansiko mu Luganda n'okuloga kwa kiveeri nga kutegeeza kugema kuvumula kujjanjaba yoyo w'endogambi akoma ku kikubansiko. Edda nga bw'abanga ow'omuntu eddagala ng'asooka kukuwaza kikubansiko oluvannyuma n'alyoka akuwa ezimujjanjabidde. Kati olw'okuba nti tawonye takwongera kolanga bulijjo bw'oba okola omulimu gukole nga perfect nga mutuukirivu nga guggwayo bulungi nnyo olyoka ogufunemu omulimu gwonna okugufunamu olina okugumaliriza obulungi nga bwe gwetaagibwa kuba ow'endogambi akoma ku kikubansiko. Kale
tugamba nti owoogwaka talaba wagunyooka. Abantu abali obulungi batono nnyo abafa era abamanyi obulumi bwabo abali obubi. Yaga nti mugumiikiriza nammwe sente zammwe mujja zifuna mu myezi 3 gyokka bijja kuba biwedde. Naye ng'omuntu gw'ogamba n'ezimutwala mu ddwaliro kwolwo tazirina. N'ezigulayo empeke ekkakkanye ku bulumi tazirina. Naye omugamba ng'olaba kyangu nnyo okugumiikiriza okutuuka mu Gwokusatu emyezi 3 obusatu egijja. Kati tetuli mu gwa 6 awo tunatuukire mu Gwomwenda ng'ozifu kwegga ese no bannange. Kale owoogwaka talaba waagunyooka. Lufaanagana luli lwaga nti ey'ebika 2 tamanya waalumu. Ezo z'olaba nga zigwa mu ttuluba lyerimu. Abantu batono abamanya abali obulungi abamanya ebizibu bya bannaabwe. Kale sitakambe nga tekamutemangako. Bw'olabanga omuntu azannyisa ekintu eky'obulabe ng'omanya tamanyi kyekitegeeza. Bw'olabanga omuntu azannyira mu kintu eky'obulabe ng'okimanya nti tamanyidde ddala kyekitegeeza. Bambi aliwo obubeezi. Ne bw'aba akimanyi takizannyisa era takizannyirako. N'olwekyo sitakambe nga tekamusalangako. Naye gwe kaali kasaza agamba ntayi ng'ojja okasike kansale. Weegenderezanga nnyo ekintu bw'obanga tokimanyi tokiwomangamu tokiwanga bulamu bwo kiyinza okubumalawo nga togenderedde era nga totegedde. Kale sizzanga musango ayokya luyiira. Sizzanga musango ayokya luyiira. Teweewaananga nti gwe wasoola oba gwe wayitirira oba okulayira nti tolituuka ku kino era nze ekyo siri kituukako. Munnange oli kituukako. Sizzanga musango ayokya luyiira. Ye tamanya nti n'okwokya oluyiira musango. Era tamanya nti oluyiira lwayokya lugenda kwokya ebizimbe by'abantu ku kyalo lubimalewo afiire mu kkomera. Teweewaananga ate teweeyibaalanga nti kituuse ku gundi tekiri kutuukako. Wabula gaabugaye nti Mukama nyamba ekyo ekituuse ku oyo kireme kutuuka wange. Naye yoga nze sisobola. Nze omwana wange tasobola kukola bw'ati. Akikola n'asinga nawo. Akikola n'asingawo mwana wattu. Sizzanga musango ayokya luyiira. Kale sooka okoze akulenga nnoga. Engero ezimu zigamba akulenga eba luba lutuufu n'endala ne zigamba akulega. Sigamba ku luno naye waliwo ezikozesa ekigambo ekyakulenga n'ekirala akulega nga kitegeeza ye nga baba bategeeza nti akwetegereza, akuketta, akulaba, akuyiga. Sooka okoze akulenga nnoga. Omuntu ayinza okugamba nti gwe oba osooka okukola kino ng'ayagala amanya amaanyi go, okutegeera kwo, obusobozi bwo we byenkana. Ye waaba atandikira bw'abaawo kyayagala okukola okunafuya awo atandikira. Era abantu ab'ekika ekyo, abantu bano abakubi b'ebikonde mubalaba, buli kiseera ayagala munne yabaasooka okuwaayo entiisa. Bayinza okubeera awo ab'ebikonde. Eyo enkola y'ab'ebikonde bagiyita sooka okoze akulenga nnoga. Alabe enkoza gy'okozaamu. Alabe ennoga eyogerwako kwe kunyiga ekitole ky'ettooke n'okisimbamu ekinkumu ne kikolanga ekijiiko. Ettooke eryo nga lyerisenye essupu oba lyerisenye enva n'oteekayo nga okozezza bw'owuuse naye nga kyolya kyekikoze ng'ejjiiko okuwuuta. Kati gamba bw'ati bw'agenda sijja kumusobola. Gundi nfunirayo essowaani endala. Ye ate lwaki osaba endala? Anfunira endala nze njagala ntuule wali ng'omanya yalabye okoza bubi. Sigazaako ezizo z'onookoza bw'otyo naye agenda atuule wali akoze ezize.
ebinaabeera okusinga okuzikokoola nga muli naawe n'ogabana ebizibu by'oli n'oli amaluma ate nga bwewandifunye ezizo bwewandizaawuddeeko tewandiredde maluma. N'olwekyo abantu beetegereza nnyo, baba n'amagezi mangi ageetegereza bannaabwe balabe engeri gye bayinza okukolaganamu. Waliwo wano Sebagema kuzaala, luno nno lukwata ku bangi. Sebagema kuzaala beerabira obukadde. Sebagema kuzaala beerabira obukadde. Kale nekyewunyisa luno olugero lukadde lwadda. Oyinza okulowooza nti lwakaakati ennaku zino nga abasayansi bajja ne bagamba abasajja muleete tubalaawe, abakazi tubasibe tubatugge. Ebintu byensi eno bizibu. Naye Omuganda agambye nti Sebagema kuzaala beerabira obukadde. Munnange omuntu bw'akaddiwa ayagalayo omwana omuto gw'anaatuma, kyekyewuunyisa. Naye bw'okaddiwanga ne bewasooka okuzaala bakaddi, mbw'obonaabona okukamala abakadde bwe bagamba, kyekitera okubazaazaayo abaana ab'ekikadde. Gundi yeno ndite nga tekajja kugamba nti nindaako mmala okugenda ngula ebintu byange, nga kalina kukkiriza bukkiriza kuba kakyali mu mikono gyo. So Sebagema kuzaala beerabira obukadde lutegeeza nti mu mbeera zonna weetegekeranga ekiseera ekitannatuuka. Okiwulidde ekyo? Kale ndowooza kansembyeyo luno oba seetikka kitali kyange enswera ekutte ku mugugu. Munnange teweewaananga bw'okimanyi ki era ggwe batoyinza kukola kino. Waliwo ekizibu ekiriwo ky'otonnalaba. Oyinza okwelowooza nti ggwe oli mu mbeera nnungi nnyo, naye ng'ekizibu oli nakyo abakulaba bo bakiraba, gwe tokirabanga. Ogenda okutuuka okukimanya nga bye wali weewaana waswala dda, temwali kantu. Seetikka kitali kyange enswera wagigula waani? Enswera wagigula mmeka gye ndaba ekuli ku mutwe? N'olwekyo tetwewaanawaananga ebitaliimu. Eno ensi nzibu nnyo. Ojja kwogera ebintu bya swakaba nga tofunyeemu. Kale akasemberayo ddala olwaleero olusemberayo ddala. Sibula kambe mu kibira nga yaluma ku kibowabowa ekikaawa. Omuntu yenna eyali afunye ekintu n'akifunamu obuzibu, kizibu nnyo okwerabira obuzibu bwe yakisangamu. Omuntu eyali afunye ku kintu, ekintu kyonna kye yali afunyeeko obuzibu, kizibu okwerabira obuzibu bwe yakisangamu. Kyova olabanga emirundi mingi olyaga genda wagondi lindaako male okweteekateeka. Amanyi alina ebizibu by'amanyi ebitandikirwako. Lugenda kusisinkana ani? Gundi kale ng'omanya yali amusisinkanyeeko, olwo yeetegese. N'olwekyo sibula kambe mu kibira nga yaluma ku kibowabowa ekikaawa, kitegeeza takyaddamu kukikutuza mannyo kaagende n'ekinaasala kubanga yakirumako. Kati eyo kasooke tuzikomyawo, tuzzeeyo ku myezi gyaffe. Nkuwa Kasavu Kanyama, subject ekutulamu ebitundu 2, somesa n'amaliriza topic emu, n'akwebaza emirimu gyonna gy'okola, n'amala okugikwebaza n'akuga nti tugenze kati ate ku ludda luli olulala. Tobuzibwabuzibwa, engero ziwedde, ez'olunaku olwaleero ziweddeyo. Kati tugenze ku mwezi gwaffe ogwokutaano. Twagwogeddeko eggulo, twadde tukutandise ntugamba nti omwezi guno guyitibwa muzigo. Omwezi guno gwa muzigo, era ntugamba nti kitegeeza okuziga. Omwezi guno gubaamu enkuba entonotono. Abayizzi mwe bazigira ennyo ensolo, kuba okwenkuba omanya nti yalinnye wano, ate oluusi abalina obumanyirivu bamanyi n'ekika ky'ebigere nti guno musu, eno ngabi, lino ffumbe. Ate n'omusu n'amanya nti guno mwene, kano akagere kano kammangala. Owulidde?
n'olwekyo ogwo omwezi ne tuguyita ogwa muzigo. Kyokka bo bannaffe Abarooma baalina omusamba gwabwe nga baguyita Maya nakugambye, n'Abayonaani nga bagufaananya kumpi erinnya. N'olwekyo Abarooma baaguyitanga Mayores, Abayonaani nga baguyita Maya, naye bonna ng'omusambu ogwo mukazi, era ng'omusambu ogwo omulimu gwakwo kulera, nga mukazi ate nga mukadde ddala, mulezi. Okiwulidde? Oba lubaale oba musambwa, kale nga baguyita kalera baana, mukadde ddala. Ono lubaale oyo oba musambwa ogwo oba lubaale oyo aweebwa nnyo ekitiibwa olw'obulezi. Mpozzi oba oli awo twagambye eggulo nti yandibanga alina buzaana waabwe agaba n'enzaalo zibayita Roman Facility Goddess, nti lubaale agaba enzaalo. Bw'ogendayo ebyobugumba obyerabira. Abamu ku Balatini erinnya lino balyatula Maius, era nitugaa nti emikolo gya Maius egyo gikwatibwa mu mwezi gwa kutaano guno, okulaba nga bamusalira, bamutambirira. Kale emikolo egyo giyitibwa Bonadia. Kiwanuuzibwa nti wakati w'ennaku z'omwezi 2 Apuli n'21 Apuli n'2 Mei, nti bw'obanga okutte bulungi embeera zo, ono Maayo ono mugabi wa mikisa, asobola okuwa byonna bye wasaba ne by'otaasaba, era omwezi guno bagusabiramu nnyo bingi nnyo, ate nti ne babifuniramu. Ogwo gwe mwezi ogwa Maayi. Erinnya eryo oliwulira Maayi, liri nagambye Maya liwandiikibwa MAIA, ate Mayores liwandiikibwa MAIORES. Okiwulidde? Oba Maius MAIUS. Awo nawonna bali mu Maayi. N'olwekyo amannya agamu ge tutuumwa, twongerako Maayimuna, Maayi n'ebirala bwe bityo, gava eno. Nkati nga erinnya ly'owulira Florence. Florence erinnya eryo mu Bangereza, mu Bayonaani eyo, bonna balirina Flora nga kitegeeza kimuli. Kati Florence bw'oga nti nze Florence Nakimuli, obeera Nakimuli. Kubanga Florence kitegeeza Nakimuli, ate Nakimuli. Ngera Grace kwagala bwe kwandibadde. Grace Kisaaki oba olina erinnya limu, kuba Grace kitegeeza kisa, naye ate ekyo kiyinza okubanga mu mawanga ag'enjawulo, ate sikuyinzika buli lw'okyusa olulimi omwana wattu erinnya lyo liba likyuse, yadde nga amakulu ge gamu. Waliwo ne yalina erinnya nga n'alikyusa mu lulimi olulala n'akuba ekirayiro, naye ng'erinnya amakulu ge nga ge gamu. Kale kaaka tugeze ku mwezi ogw'omukaaga, tuguyita Ssebaaseka. Omwezi guno gwa makungula naddala aga kasooli, era omwezi guno Abaganda bagumanyi nti gubeeramu nnyo endwadde y'omusujja, era bawanuuza nti kasooli alwaza omusujja. Nkugambye nti bawanuuza, kigambo twala kyakuwanuuza. Abaganda era nga bawanuuza nti bw'olya ennyo kasooli mu mwezi ogwo osobola okulwala omusujja n'ofa, naddala kasooli omwoki. Kyajja kitya? Mu mbeera eno tutuusa okuguyita Ssebaaseka olwatuuka nga nkulabira nga maama ayokya kasooli ekyemisana awo mu ttuntu, nga taata bamuweereza eminwe bw'alya. Omanyi maama bw'abeera mu ffumbiro ayokya n'akubako evvu twalira kitaawo. Taata ye omulimu ogugwe gwakulya n'okunywerako olukambwe. Ffe abanyi ba caayi tumuyita lukambwe. Kaakati omwana atumwa, maama amugamba twalira ssebo. Omanyi erinnya eryo erya taata nga basinga nnyo okubayita ssebo.
twalira nnyoko nange ntwalire ssebo. Olumanyo ekitontome ekyo okimanyi osobola okukijjukira. Wasswa ne Nakato batta nte yaabwe bampaako ggumba. Twalira nnyoko nange ntwalire ssebo. Nenkutakuta Wampungu nankuba ne mujja olwoya olujjanyi nze ndujja kalinjala agenze mu ntoogo zino si ntoogo zino nkalabanda muganda wange onkubiranga akabugo n'ebirala tubali tunoonyaamu kiri ekya ssebo. Kaakati omwana atuuka eri atwalira kitaawe kasooli anywereko ekikopo kya caayi. Taata baamusanga ali mu mwami akooye agudde eri naye bambi nga lwamazeemu dda lwakazakazizza dda era yali ayasamye ng'amannyo gali ku nguloozi obulumi bambi mwe yafiira n'abanga alumyewo ati amannyo nga gali ku ngulu. Kati ye omwana bwe yatunira n'amugaa taata kasooli wuuno. Taata nga tanyega ye omwana alaba taata aseka n'ateekaawo ye ne yeetambulira ne yeddirayo ewa nnyina. Naye ssebo muwadde kasooli naye aseka busesi. Twala eri naawe sikulimba wejjanga olabe ssebo aseka tanyega aseka ate talina gwaseka naye. Maama agenda okujja nga waama ddala mu butuufu ssebo aseka nga mufuwa jjo naye ng'amannyo gaasigadde ku ngulu. Omwezi ogwo ne bagutuuma omwezi gwa ssebo aseka. Naye bw'oba oliwandiika compounded noun oba erinnya ezzimbe tolyawulamu nti ssebo aseka. Kubanga bwe tuba tugatta amannya ag'amazimbe ennukuta etandika ekigambo ekiddako enjatuze eyo yeetwala eddoboozi. Kyovula nga tugamba ssebo aseka oneefiira mu era neewangaalira mu era ne ziba bbiri. Okategedde ako? Kale eyo gye bayita compounded noun erinnya ezzimbe ssebo aseka. Kaakati abannaffe abazungu Abaroma omwezi guno baguyita Juni nga liva mu lubaale w'Abaroma Juno ono waliwo we twamusanga lubaale mukazi. Juno lubaale mukazi oli May mukazi ne Juno mukazi lubaale w'ebyobufumbo n'okuzaala marriage and child birth lubaale ono Juno. Okiwulira? Yali mukalubaale Jupiter twamwogerako emabega eri Jupiter yawasa Juno n'amuzaalamu abaana. Ono lubaale mukazi lubaale Juno omuva omwezi gwa Juni lubaale mukazi wa Baroma bamuyita Juno. Jupiter yazaala mu Juno omwana nduuza gwe yamuzaalamu ye Maazi kubanga lubaale Maazi so ono Jupiter bamutwalanga kabaka w'abalubaale. Omwezi guno gwaweebwa Juno muka Jupiter nga gwakwagalana gwa mukwano gwa kuzaala kubanga babeera kundaba kuki mu kaseera ako mu ntandikwa y'omukalwe oba sama bwe beetandika abantu bano bafuna eppenzi essanyu liba lingi nnyo kwagala. Kati omwezi ogwo ne baguwongerera lubaale ono Juno ye Juni. Ono lubaale ono akuuma nnyo abavubuka n'okubawa emikisa bafune bannaabwe. Abayonaani bamuyita Hera. N'olwekyo nakugambye ng'oggyeko Buganda eyatuuma amannya g'emyezi n'ennaku okusinga ennyo nga lubaale esinziira ku sizoni oba ku mikyo egiba gijjawo n'ebyo ebijja bigwawo okusinga ennyo. Abantu bano balowooza nnyo ku balubaale baabwe n'emisambo gyabwe. Nakugamba from Monday to Sunday ennaku ezo twali tuzisoma tuzoogerako nga kumpi wonna zonna zo baaziwongera balubaale mwe baatuuma amannya gaabwe. Tuesday nakugamba yali twizidde TWI oyo lubaale yali Wantalo
w'amaanyi nnyo mu bantu abo Abalooma. Kale bwe bityo ne bibeera ne biba nga si bye byangu ennyo so nga ate era byangu. Enkya tujja kutandika n'omwezi ogwakasambula ogw'omusanvu tulabe bwe tuguyita mu Luganda ekiguyisa kasambula ate tulabe ne Julaayi kyekitegeeza si gyonna nti nno baagibula mu mannya g'abalubaale emirala baagibula mu g'abantu nga bwe tunaalaba naye nga balubaale baabwe Kristo bwe yali tannazaalibwa bo baalina balubaale baabwe nakati bakyabalina kuba nababuulira nti eddiini eyo ey'ekinnansi ebuyonaani ate bagiwadde omuzinzi gw'amaanyi nnyo nga bagamba nti bakadde baabwe baali bakyaliwo nga Yesu tannajja balowooza nnyo era baavumbula ebintu bingi n'okutuusa olwaliro batambulira ku biri tebalinaawo bipya kabaddeyo bafune amaanyi agaasooka olubereberye kati beddiini yaabwe enzikiriza yaabwe balina enzikiriza eza Kristo gye ziri ez'enjawulo ng'eneyo newaffe gye bwe ziriyo kubanga neyo newaffe Kristo alimu amatabi mangi Katholiki, Protestants, SDA Church n'abalala ate ne mu gye tuyise Protestants Abangilikani mulimu abazuukufu oba naye ate abeebafu mbadde sinnabakuwulira bwe babalangirira naye nga mulimu bazuukufu kati abatali bazuukufu simanyi linnya lyabaweebwa. So ezo zembeera njagala okwebaza okuwuliza puroguramu eno olwaleero kiro kino Mukama Katonda nga ye mubeezi Ssaabasajja awangaale. Mwaka mupya empeereza yeyo yennyini buli kintu kipya sumulula omuntu adewo Mukama gyonna gy'oli akulaba waliri nfule mubi nnyo naawe akulaba gwe baali fulinga oba Lawrence Kifene yakiwakankula wa ekyaleeta Yesu okimanyi okuddira ababadde ababi okubafuula abalungi. Empoma y'Oluganda okuva ku bbalaza okutuuka ku Lwokuna tosubwa puroguramu Empoma y'Oluganda.